Owekyeweddde twakulaga emboozi y'abafamire y'omugenzi BMK ng'abalaajana olw'obutafuna bwenganya kkooti eyabaddiza ebizimbe byabwe kyokka RCC Makindye Kaloni Shemeza n'abakandaliriza kusa ekiragiro kya kkooti mu nkola. Ne ku lwekyo kibeera kibi nnyo RCC kati yefudde kkooti. Leero ensonga zituli RCC wa Kampala Jane Muhindo owe Makindye Shemeza n'ab'ebyokwerinda abafamire ya BMK babaddewo ng'abakulu be batuse basika evumba akufuna abaana b'omugaga Godfrey Kirumira okuli Brenda ne Gideon Kirumira abagula ebizimbe akatakiziddwa mbanamawulire akakulungudde essawa esobye munaana ng'ebifaananyi bali byakubirira Brenda Kirumira ne banoluva balambuza abakulu ebizimbe mundo wakati mu kwebala amakamera. Kyokka kirabise okujja bulugala BMK mu mbeera nga bemulunya lwaki balekebwa bweru ne batabwa omukisa kuwulirizibwa era nga boogedde ebisongovu. You told us to keep outside, but your meeting has taken over 2 hours there. You don't call us also to listen to us. Why? Show us your name. Is this fair? Now people are saying we shouldn't go in. Your father worked for this. If this is our government, why are we listening to? That is bad. We are the right people, we are the right owner. This is not a part of the case you are fighting, you know? Waliwo omukyala ategeeza nti bakalina omugenzi BMK okwesa geti ng'ekuba okutuuka awakawe kyokka ng'okuva bino lwe byagota kyalina waayita. Kakati batusibirayo tulina musango ki nze okulaba nti no nayamba hajo ebintu bye butabibba kino ekisenge kyaffe ffe twakizimba si kya African apartments oba African investment simanyi nakumanya. It's not part of it. Naye kakati tuli mu kubonaabona tetulina we tuyita. Bino ebadde bigenda mu maaso nga poliisi eri bulindaala mu bunyomero bwonna ku ssaawa nga 10 bafulumya ebizimbe ne beetaba mu kafubo n'abafubira BMK nga tekawezezza ddakiika 15 erumaze RCC Muhindo alambuludde ebituukiddwako. Kaanyiza bulungi nti ekintu kino ekikaayanirwa kiriko plots B according to court order waliwo plot 46 ne plot 44. Order egamba nti owa plot 44 talina kulinnya plot 46 ate oba otuuse munda compound nga bw'olaba nti enju ebeera oli yagizimba ng'eryemu naye ng'etudde ku plot B. Ategeeza nti bakanyiza enjuzi zombi zireeta abapunta olunaku olw'enkya buli omu okwelula waayita. Ne tukaanya nti basaveya bagenda kulaba bayitawa naye nga bakola joint survey bona bakanye bakole joint survey yeveeyi ng'eraga nti ono ayita wano ono ayita wano. Aba BMK bategeeza nti bafunye ku ssuubi nti singa tebeekyuke basobola okweddiza ebyabwe. Ne bakkiriziganya nti enkya ssaawa 2 bajja beera wano bakole survey ba opening boundaries. So ne tubeera nga tetusanyuse nnyo naye at least tulinako ka comfort katulinde kyekinaddirira enkya. Naye leero ekisinzo tuwamu ku hope nti RCC we Kampala ze ne deputy we ne RCC we Makindye ne DPC ne someone akiikirira okuva mu president mu office ya President Museveni. Bali Mwanga agamba nti bagenda kuddamu bikira bibaza RCC olw'okujja nga balina essuubi ery'okufuna obwenkanya. Tuli bagumu kwekyo era tetugenda kuzikiza ekintu kyaffe tukyagala tetwakibba. Tukyetaagira tugenda kirwanirira paka tunakifuna. Enkya tukoma wano ne basaveya baffe batugambye ku luno kasita basaveya bamala okupima ekintu kyaffe kigenda tuddira kubanga ebyapa tubirina ekyaffe twagala kukakasiza ddala nti ekintu kyaffe bakituwadde. Tuva wano nga batuwadde ekintu kyaffe. David Sikayombya yakusakidde guli mu Bukedde TV.